Nkwanirizaako gwe munnange akyajje kumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno okwekwaffe ekabanda musoke owennabalanga obukoba kyaggwe nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero nga nkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo olunaku olwaleero nkuleetedde abantu abazaalibwa mu mwezi gwa April oba ogwokuna omuganda gwe yayita Kafumuula Mpawu. Kafumuula Mpawu oba Muwawu abantu abazaalibwa mu mwezi guno ogwokuna oba Kafumuula Mpawu batera nnyo okuba n'emputtu, baagala nnyo okuva wano okugenda wali era baganda baabwe tebatera kubaagala nnyo, obulamu bwabwe tebutera kubulamu mikwano, so bo babeera bakisa. Ate era ng'abantu bano abazaalibwa mu mwezi gwa Kafumuula Mpawu ebintu bye batera okukubuulira bitera okuba eby'amagezi. Abo be bantu abazaalibwa mu mwezi ogwokuna Kafumuula Mpawu oba April. Abange ebyo kamubikomyawo tuddingana ate mu kitundu ekinaddako. Ayi Katonda akuuma Namulondo.